Kakati King Saha bwagambu yawandiika valuvalu nebadilisha bavubuka abo balina ebibasumbuwa aba yeejaaka kubaita okwejaaka okitegera my brother. So ebya bulimba boogera kunyumisa programu zaabwe ne boogera jagenda mubuze pademani nze sibwe nyigira no mu studio singera ngako na kitawo mu studio nyigira na mutwe gwange nenziyanga ngate ebigambo byange nembigata kati yenna ayagala okutangazibwa ku nsonga ezo naddala nga gwe mukulu Ibra vuga emmotoka yo ogende wa pade omubuuze wawe twatandikira ne twatandika tutya abantu balekera okutandika okwesibwa ku bintu ebitali byabwe nange n'ennyimba z'abayimbi zempulira ngamba akakayimba kalungi ofuna bulungi nisikira ngako kwekwata kwejaaka mbu simanyiza wandikira guna naye ate mwina n'okubeera beegendereza nti abayimbi abasinga buli omu ayagala kweripa ku munne buli omu yeripa kwegenda ofuna bulungi nnyo kati King Saha bw'akeeranaga nti yawandika valuvalu n'alimba abantu ku TV y'eggwanga kirungi yatuusizza meseji ye naye nga meseji ye ya bulimba kati omukulu Calvin naye bw'aba akola emirimu gye yeetegereze kati bagenda bakuwa ekifo kya TV presenter baba bakuwadde okubanga olinganga judge oba jury asalirawo omulabi noono byayogera kiba nti abantu boogera ebintu ebitagwande ku TV ono presenter yalina okubudaabuda programu yenyumira abantu kati bwe namutulire naye ali kuli ku TV akanula amaaso nga naye agoberera ebintu ebitali makulu nalabye nga bano abagoberera akadodi muntu agoberera akadodi n'abuukira kuli amala kutuuka n'abuuza wayi bagenda kusala ani mpoza embalu. So basically siina gwe nnenya ku presenter mbanenya nnyo okulimba eggwanga okitegera abayimbi abo buli mwalina okumanya levo ye ofuna bulungi nnyo bawandiika ebiyimba ebyo ne bitanyumira bantu ne babisuula eyo ffe tuwandika ennyimba ezinyumira abantu ate ne bazeeripako yenna agambu yawandika valuvalu ne badilisha anyamba agenda awandikeyo n'omulala n'omulala naye abeere n'ennyumba ezinyuma bwe zityo naye ng'obukulu bwa kyonna kimalamu nnyo amaanyi nti ate abantu abategeevu badda ku TV z'eggwanga ne boogera ebintu byati bitakola makulu ofuna bulungi nnyo kyekyesi baŋŋamba abantu tetujja kukyusa ggwanga nga tukyusa ntegeera yaffe entegeera yaffe tunagikuumira emmanju era tugenda kusigala mu manju tuteeka entegeera yaffe mu maaso kati nze Saha mutabani wange mukwano gwange muganda wange bw'atandika okwogera ebintu ng'ebimalamu amaanyi lwa nsonga nti ayogera ebintu ebyobulimba ng'ate kennyini akimanyi tikyalimbirako si kikye oyo valuvalu my friend ne badilisha ezo genius mind si mind si ka container ezo 40 feet omutwe oguyiye ebintu bifaanana ng'ebyo kati weewaawo saagala nnyo okuwakula ate entalo sukkiridde awo abantu banyiiga nnyo bw'obooleka naye alekerawo okwesiba ku miziki atali we awandika emiziki we awandika esitore ye ku lwansonga fe abantu batulanga abantu abagwenyufu abantu abakulu abantu abategeera Lion Island buli gwe yaleeta amanyi okuyimba so teri yekwata ku muziki wa munne so naye muwabulamu ng'omuntu nti ekyakoze si kituufu lwa nsonga eggwanga tetunalitambuliza ku bulimba tulitambulize mu mazima tuluŋŋame kati ebisigadde batumidde mwena bakyali bange bampagira abagala nnyo muziki wa Chameleone is a music legend dinosaur atako gatakeja tatyampalani. Export TV to the world.